Ya Kadama TV abawala bwe mulabaawo bawala b'e Saudi nga bali mu deportation. Deportation ye bateeka abaana ababeera n'emisango, abaana babeera balonze, abaana babeera nga tebalina wa kusula ne babeera nga babatwala mu deportation. Waliwo ate sigamba nti buli muntu yenna abeera mu deportation abeera n'omusango, wabula wabeerawo be bawaayiriza obuwaayiriza, Omuwarabu n'amuwaayiriza nti yabbye ssente ze ng'amaze okulaba nti talina ssente zimusasula ng'ate ziri z'abadde yatereka n'abeera ng'azimuggyako n'azimutwalako oluusi n'agamba n'okugamba nti ono yabadde anziba. So n'abeera ng'aggulawo omusango, ne wabeerawo ababeera tebamazeeko contract zaabwe ne babeera nga babagulako omusango gwa runaway era nabo babateeka eyo mu deportation. So deportation mubeera mulindiridde kubeera nga mudde e Uganda. Abaana abo bwe mulabaawo bagamba bali mu mbeera mbi, bayisibwa bubi era basaba gavumenti eyanguweko okubeera nga ebazza e Uganda. Kiri nti abantu abo nga mbalaba bonna nga mbalaba awo balina ebizibu, baagala kudda waka naye tewali buyambi. Nze amagezi ge nsooka okubawa nga sinagenda mu maaso nnyo kiri nti buli bw'obeera ku deportation ku poliisi gumirawo awo ddala ate abaana b'e Saudi nti mwe mulina advantage nti gavumenti y'e Saudi ebateekamu ssente. Waliwo ennyonyi awo gye balaze ku internal affair, foreign affairs egenda okubeera nga travelling e Uganda. Bwe munaabeera awo temugeza kubeera nga muvaawo, buli mubeera awo gavumenti y'e Saudi bagiwa ripooti nti waliwo abaana ababonaabona, waliwo abaana abali ku deportation. Kati kiba kitegeeza nti ennyonyi yonna eba egenda okubeera nga eddako egenda kubeera nga etwala abantu ababonaabona. Ndowooza mujjukira ennyonyi eyagenda e Uganda ne tugamba ennyonyi twagitegeera nga gavumenti y'e Saudi egyarenginze. Mwenna abali mu mbeera eyo nkimanyi embeera gye mulimu mbi, naye mugezeeko okulaba nga mugumira embeera eyo. Bwe munaabeera mu mbeera eyo, gavumenti y'e Saudi erina okubeera nga eggyawo abantu mu deportation ebaza mu nsi zaabwe. Kamabulireko ekintu kya deportation. Buli bw'obeera ku deportation togezanga ne weeraliikirira nti sente zigenda okuzzaayo zigenda kubeera zizo. Lwa nsonga gavumenti buli weekuteeka ku deportation center y'ensi yonna, ne weebeera Sweden, ne weebeera America, ne weebeera UK, gavumenti eyo yennyini ebeera ekutadde ku deportation center ebeera nga eyina obuvunaanyizibwa okubeera nga ekudeportinga, it has to deport you back to your country. So temweraliikirira kasita mubeera nga balina kye babawa emmere, ne mubeera nga musobola okubeera nga munaaba, ne mubeera nga musobola okubeera nga mwerabirira, mumanye nti deportation, buli muntu yenna ali ku deportation center ayina okubeera nga azzibwayo mu nsi ye, gavumenti eyo ebeera yamuteekayo. Y'ensonga lwaki bagiyita deportation center. Mubeera mulindiddewo. So mbamanyi embeera gye mulimu oba njiraba embeera gye mulimu si nnungi, mbeera teyeeyagaza, naye mugezeeko okubeera nga muguma ng'era mbawe ebigambo nti ennyonyi zino ez'e Saudi, nze mu kulaba kwange ennyonyi z'e Saudi zino zibadde nnyingi. Ennyonyi z'e Saudi kujja kubeerako ennyonyi emu egenda okubajjaawo ku deportation center. Temuggwaamu maanyi lwakuba kimawulire mabi nti waliwo bempuliddeawo nga bagamba bannaabwe badde bataano babana bakafa. Ngenda kubaweereza vidiyo eno, ngenda kubeera nga nteekako vidiyo eno mbeere nga mugiwuliriza bulungi nnyo abawala bano nga beeyogerera, naye nga bagambye waliwo bannaabwe abaafudde ne wabeerawo bannaabwe abaagudde eddalu. So bannange mubeere bagumu, mumanye nti deportation, buli obeera ku deportation center ensi eba yakuteekayo, kuba kati eno Saudi Arabia, ensi ng'eya Saudi yebeera yateeka abaana bano ku deportation era yebeera n'obuvunaanyizibwa okubeera nga ebajja ku deportation ne bajja mu nsi zaabwe. Katuwulize vidiyo zino ez'abakadaama babeere nga balina kye batugamba. Bannyabo ne bassebo, ennaku z'omwezi leero 18 omwezi ogw'omunaana. Yes, leero 14 omwezi ogw'omunaana 2022. Bannyabo ne bassebo, tusaba ku buyambi bife bannayuganda abajja e Saudi Arabia okuba ekyeyo. Wallahi embeera yatusukkako. Olaba oli talabika. Ayogera talabika. Tukwata vidiyo oba nedda? Embeera yatusukkako, tuli Jidda ku deportation Saudi Arabia ensi.
twagala buyambi tukabirira kuba president byo biwulikika twagala buyambi kutuyamba saba buyambi mama fina kolwanirira abakyala tugenda tuli bakazi tuyina abaana mukomera nfe maama mfe taata tulina abaana balaluka twebaka wamu n'emirambo afa gwe batwala emirambo twebaka nadyo wamu kyebatuwa kulya tuli wano tetulina ngoye tuli bwerere tetulina ngoye abaana balwadde bafa emirambo bagitwala butwala buli afa twebaka nabo tetulina kyabakola twafuna okubatamba abaana kati nze bateeka ku poliisi omukazi nga mpisa bubi access warriors nga nabagamba nti aliyo ayagala kunzita ndi ku poliisi negwirende eddalu bateeka mutesi ku poliisi lwaki tebansize e Uganda myezi 8 tuli muno twiride muneddalu access warriors mwapa Fatuma okunyamba namugamba Fatuma naye teyanyamba banange nsaba buyambi ajewane Jidda tuli ku Jidda jawo omuntu abeera ku Riyadh Embassy tajjangako wano era abaana be basomba tetumanyi wa gye bava batugamba twaweddeyo okuva abamu 6 abaana be bagudde eddala abamu bamusonga tweyisangoyo abamu ne bagenda okwepaadinga information gye twasembyayo okufuna nga ggwanga lyaffe Uganda ligamba abaana abali mu Saudi baweddeyo naye ffe abanaatuli tugwira munene eddalu tuli ku deputation center mu Jidda tuli mu deputation center President Museveni buli lunaku tweyongera okweddalu wano baabana abamu tebakyasobola kutambula tetufuna bujjanjabi ne always tewali President Museveni w'eggwanga nabuli alina obusobozi tumanyi kikigenda mumaaso tebakola ekyenjawulo okutuzunza kutujjamu kino kinyumba nga waliwo abakabiriddemu nga batujjamu giriyo mingi bannaffe bakafa 5 tubabuuka ne bafa ne babajjawo bannabalami balalu tebatujjanjaba twakamala emyezi 8 mulimu ab'emyezi 7 tetumanyi kyetwali tugwiramu
bawedera Saudi ate babati kyali ku deportation tetuli Saudi tetulina mulama batubulire kigenda mu maaso bannange abalalu bali 10 mu kino ekizimbe kye tulimu naye tulina ne bannayuganda bannaffe abali ewalala mu biyumba ebirala tebalina amasimu nonaze yatuyambisiza kasimu tusaba buyambi naye bagenda gimujjako bannange buli akafuna twebaka nazo tetunakwayo tukyali etulina abaana gye bali lwakuba eri waliyo zikamera zetusobola gendayo mutusase tuli banja abaana bange ebiyumba bingi mujje mwogere tusaba buyambi tuli main road Entebbe ono nakato main road ndaga muntu kyebaita kisawe kya airport ekidda